waffe mwe tuyigira obufulumiro bw'ennukuta tubeere nga tusobola okusomera ekitabo ky'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereeza. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ku nnukuta ya haa'u nga olwaleero biiznillah tugenda kubeera nga tutunuulira ennukuta ya hamza. Ennukuta ezo zombiri, ennukuta ya haa'u n'ennukuta ya hamza zifulumira mu bufulumiro bwe bumu. Zifulumira mu bufulumiro bwe bumu ng'ennukuta ya haa'u ne hamza zifulumira aqsa alhalqi, eddooko gye tutandikira aqsa alhalqi, eddooko li wano weritandikira oba paati eri ewala ennyo n'omumwa gye tuyita aqsa alhalqi, wawafulumira ennukuta ezo ebbiri, ennukuta ya haa'u n'ennukuta ya hamza. Omulundi ogwayita twatunuulira ennukuta ya haa'u, olwaleero biiznillah tugenda kulaba ennukuta ya hamza bweba efuluma awantu awo efulumirawo mu mbeera efaanagana etya. Ennukuta ya hamza mu kusookera ddala webanga eriko empeerezi eriko fatha mutaharrik, yani eriko fatha kasra dhamma nga tuyogera nti a i u a i u, weba efuluma wano autaabu sautiya oba obunyama obubiri wano eddoboozi wetandikira, eddoboozi omuka guba guvudde eno ne gukuba ku nnyama eri wano, eddooko liwetandikira kati obunyama obwo obubiri obuli awo bweggula mu kiseera hamza bwe tuba tugyogera ng'eriko empeerezi nti a bweggula nebeera nga ayitawo bulungi a i, era obulika bulungi a u a bulungi ng'eriko empeerezi. Naye obuzibu bwe bujjira nga ezzenga eriko sukuni. Kano nako kakulu, ennukuta yonna gye twogera nti a i u ebeera hamza newankubadde nga bagiwandiise mu kifaananyi ekifaanagana nga alifu. Bantu bangi omubuuza ku kigambo ku aya y'ekitiibwa Allah egamba alhamdulillahi rabbil alamin, n'omubuuza nti a ennukuta ki, n'agamba nti alifu. Nedda, ennukuta yonna eyatuka nti a i u ebeera hamza newankubadde bagiwandiise mu kifaananyi ekifaanagana alifu. Alifu yeri ewangaala yetusoma nti qa ba, ennukuta eyawangala yeyitibwa alif. Kakati obuzibu bwebujira ku nnukuta eya hamza singa ejjanga ya sikuunu obanga egenda kusirika, nze nkiyita jikanga, otuba tugenda jikanga nga tugisoma nga ya sikuunu, obuzibu bwebujira mu kiseera singa tuba twogera ennukuta ya hamza nga ya sikuunu, obufulumiro bwayo buno bwe tugambye wano wali obunyama obubiri eddooko liwe litandikira weegatta. So webeerera eriko empeerezi tugambye nti weggula newaweggula weti a i u alhamdu a i u a i u. Ate singa ebeerako sukun ng'ogenda gisirisa oba ng'ogenda gikanga, ate obufulumiro bwegatta no ba ta sa, kati awo wali obuzibu, obufulumiro bwegatta. Omukka ne gubeera nga guziyizibwa okuyitawo totali gwonna nga tewali wadde tukka tuweke twakalo bwe tuti oba otukka kiri bwe tuti tewali tuyitawo, gwonna guziyizibwa lwa ba ta sa, oli omukka guziyizibwa. Yeeyo no ennukuta ya hamza nga eriko sukun ne tubeera nga tugikyusa ne tugikola ibdaali mu nsoma, ne tubeera nga tugikyusa ne tugifuula waawu oba ne tugikyusa ne tugikyusa ne tugifuula yaawu oba ne tugikyusa ne tugifuula alif. Mu nsoma ya Imam Hafsi mwe tusomera Qur'ani eyaffe, mu nsoma ya Imam Hafsi tayina mu Qur'ani munna we yajja ng'akola ibdaal ya hamza ng'agikyusa, ng'agikola ibdaal n'agikyusa tekiriyo. Zonna hamza yajja azisirisa, wabula bali baimaamu abalala baqurra abalala ng'ensoma ya Imaamu Warsh, Imaamu Suusi rahimahumullah be bajja nga bakyusa ki, nga bakyusa hamza gamba bi'ri na biiri, bisa bisa, ma'kul ma'kul. Mategereka naye Imam Hafsi rahimahullah zonna hamza ajja akola ki,
azisirisa nabwe kitwegendereze tubasoma Quran ennukuta eya hamza tulina okubeera nga tugisoma kubanga omuntu yakolebwa mu kubeera nga ayagala byanguwa okugamba nti maakul fajaalahum kaasfin maakul kyangu okusinga maakul siwe kiri kati kiri ekimwanguyira kijja mangu maakul naye ensobi endala wetuba tusoma ennukuta eya hamza okubeera nga tugijjawo bangi abasoma hamza naddala nga bagiyimiriddeko nosoma ku hamza ng'agiyimiriddeko ng'agenda giwa sukunu ng'agiyimiriddeko agijjirawo ddala ku bigambo nga assamaa almaa maa samaa assamaa kyokadda ku aantum ashaddu khalqan am assamaa olina am assamaa ma eriwa hamza yurusili samaa yurusili samaa ma yurusili samaa alaykum midra oba yemidde ku kigambo samaa hamza nakigirawo ddala kikyamu nabwe kino tulina okubeera nga twetegereza ennukuta eya hamza olina okubeera nga ogirekawo assamaa almaa eddoboozi olisirisa omulundi gumu omukale gubeera nga guzizibwa okubeera nga guyitawo olwensonga obufulumire okukoza eki buli dayiq bugaddwa buli mughlaq naye okugamba assamaa maa alifu gyoba osembezaayo tewabaawo hamza nabwe ekiro tubeere nga twegendereza nga tusoma ekitabo kyomekitibwa Allah tusomye esembayo endala gyetukola nga tusoma hamza kwekubeera nga tugifaananya aini n'ogijja eddookoli welitandikira n'ogiteeka wakati w'eddookoli alhamdu maakul fajaalahum kaasfin maakul ma eyo aini eri makul ma si ma kikyamu okugifaananya aini n'ogijja wano eddookoli welitandikira n'ogiteeka wakati w'eddookoli nga bwe tunalaba obufulumiro bw'ennukuta ya aini kikyamu so yinigireka ngeri open alhamdu si alhamdu a'udhu nedda a'udhu Allahu akbar wova wano naddala isti'aadha eyina engeri gyeyesengekamu nga wova wano eddookoli wetandikira ngodda kugamba ennyukuta ya hamza eddookoli wetandikira then ya aini neddawa nedda eddookoli weriddako amakulu wova wano olina okubeera nga oyawula ennukuta ezo ebbiri obutafaanaganya nnukuta ya hamza fajaalahum ka'asfin ma'kul qul huwa Allahu ahad إذا جاء نصر الله والفتح أأنتم أشد خلقا أم السماء